Isma badde mukwano gwange nnyo tukoze emirimu mingi nnyo naye gya girl child twakola nnyo mu covid abaana balwe bafiira embutaawo Isma n'abeera nnyo nange ne tuyamba bannamwandu ne tuyamba mulekwa naye Isma badde mwogezi aleka alina be yanyiiza nsaba musonyiwe kubanga Isma abadde atya Katonda we abadde ayogera ekituufu n'ekikyamu abadde muntu alina emmizi nga wabeera akwagala alina omukwano ogwannamaddala mu buli ekintu kyo ate n'akuwabula ng'alina amagezi nga musajja mugezi nnyo tusaba bonna bonna be yasoba bamusonyiwe tujja kusigala nga tumukolera charity baki kitusigaze omukolera bigambo ki lwasemba okwogera ne namukubirako ennaku nga 2 emabega nga nina projekiti etwagala tukole gya charity nangamba ajja kuddamu okubireko ku mande ebadde yankya ate kati nafa egyekyo so ne Allah nabanga tiyasobozeza kubate nga atuteeka ettaffaali ku projekiti eyo nga mukwano okukirako ak'enjawulo kyabadde atera okweyisobola nze Isma kyensinga omujjukirako nze yampa confidence ng'omuntu oba oli osenga tiyampa confidence nandibadde sibana kuyamba baana bawala nga bwenkola kubanga yandaga nti nalina okutunamukumirwa nembeera confidence nembeera nga nyamba ku baana abawala tuyamba bannamwandu tuyamba bala bafunye embuto kale Isma ye okujjako nti abadde n'obusungu nga wezivaako ayogera n'ayitawo naye nga ogezaako omubuulirira n'endowooza bibadde obutondebwe era yannaku yanyamiza naye ffenna lyekkubo naye bablogers abasigaddeyo babeere bagumu bakole emirimu gyabwe agenda kufa awali nakolagana kinyone abadde nga muganda wange abadde nga black wakomadde okwogeramu naye ndoza nga wiiki nanjoganya naye ku messages embeera y'okutta abantu gavumenti erina okubaako ne weetereeza kuba okigattagattamu yo si yetta naye abantu abagirimu be batta okugera naye so ndowooza okuva olwo mbadde nga sinaba kuddamu okugera naye naye kinnumye nnyo bali simumitingangako naye ate nga njagala nnyo yaganye n'ebintu naye era kyanaku nnyo kyatuumye nnyo 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 naye era fene ekkubo lyerimu tolekyakukola nammwe mwena mulina nteekateeka gye mugenda okuzzaawo naddala ku bino ebigenda mu maaso n'embeera sinamanya bingi nyo ebintu ebyo tunabirowooza lwansonga kyatuguddeko obugwi ebisigadde tujalabira eyo Isma abadde abayamba atya Isma abadde appreciatinga nnyo ebintu byetukola era obanga okola bulungi era nga akugamba abaana bo mbaagala nnyo era abadde muntu mungi nga omuntu ayogera amazima okiba nga luba ekyetaagisa oba okola bulungi ngagamba oba okola bubi kitegedde era ngagamba ekintu kyokwala temulinamu kweraliikira naddala mwabeera mu maaso ga kamera ku bintu bino ebyokuttingana oba ebyamasasi ebigenda mu maaso temulinamu kweraliikira naddala okweraliikira bata ene time muyinza okubaamu ebintu ebibagwamu obulamu bwe butyo munnaye tomanyi kikiddako nkyafuna ayinza okuba obulamu bwe butyo so ndowooza bibaganda bange sinanyo bingi byakwogera gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa